omuntu yaligambye basajja naye gwe tetulaganga we ne tatulaganga musajja kiki nze abasajja nyinza oba nnina naye simanyi nyinza obanga omusajja nnina I will speak for myself ate era sisuubira nti munange ewaffe yayinza ewange ew'omusajja tuyinza kwagamba kutekamu ka effect akalinga akasooza of course omuntu yenna wettima oba omwevuma omwesooza that is it ke kayinza okwanguwa saawa eyo mwataddemu ka effect ng'akakola mukwano si effect nze nakayimbye mbuki soka simanyi kusooza kutidde tubongere olulala tulutume opimika tulubongere opimika yakoze ekituni yakoze ki yakubye eki mbuno ki nditini ekuba ki oh sorry kakati spice aha kati sagala twebuzeebuze njagala tubyogere direct fani omuwulidde already bafani bo bamanyi endongo gye yalaze oh my god thank you oli balalu nga lwaki totuuka ku muyimbi wo bani abalalu abatagala abagamba mtusa tuka ku Spice Diana I'm everywhere you go yonna mbeera neba ne check in tetuuse tusanze fani wo n'atwagaza oluyimba lwe wakubye agamba tuni gye wakubye wagikubidde shiba abaliyo bakaaba bani abakaaba oluyimba lwe lutwokya bakaaba tubongere olulala tulutume opimika tulubongere opimika tubawo olulala twoca anti kati ezo enyimba wala yadagamba mukwano nsobola okutera olimba buli lunaku sina kyenfiirwa nga zikyukamu nkubuuziza tubaweeyo olulala nga tuluyita opimika abantu bagamba olutalo luno terugenda kuggwa lwakatandika butandika manyi kati omuntu w'omusojja ennyo n'asirika ate bw'asalawo okwogera ate n'otintima ekitegeeza bakusojja nnyo ng'osirika bansojja nnyo nga nsirika ate bo baata ebyabwe nga nsirise tewali by the way kanyego konna naye wentadde ebyange the noise is too much kyebayita spice irungo bagamba oluyimba luno walutadde after ekiwandiiko kye baafulumizza okwabadde ekigambo like totally bakatinze ties balwawo katinga ties nze nga nazikatinga dda ties balwawo just ekikyakwesiteeka ku gundi kwebuzaabuza naawe teekawo mbuuli nze nga nakatinga dda ties nze seekwekereza sekwekereza omuntu aba tanjagala nange simwagala si musango ate oba tonjagala be open and say it si kweyise nowootine kyova abo ngamba nti sikwagala nange nga ngamba I'm here tonjagala nange sikwagala simple life goes on. If we go by your song, olina wagambidde nti no tusabe Katonda akuggyeko ettima but ne mutekamu ka effect akalinga akasooza. I listened to that song like a yeah, of course. Omuntu yenna wettima oba omwevuma omwesooza that is it. Ke kayinza okwanguwa saawa eyo. Mwataddemu ka effect ng'akakola mukwano si effect nze nakayimbye mbuki soka simanyi kusooza kutidde leka wabula ngende ndi late then wano nawe okwira n'ogamba fake swagger fake mama fake feminist like you came directing it was bare knuckle. Yeah, of course it was bare knuckle because they came to me as well bare knuckle. Yeah. Kingi mubiraba ate kati nze byange nze kabiri mu ggwanga Uganda. Hey. They started it. You ask for it, I give it to you. Bakuita source management it is okay. I'm even celebrating 10 years of being an upcoming. Era ndoza guno mwaka igugwera kunja Spice nze bwe kitu kibaddemu myaka 10. Yeah, proud upcoming. Naye why omukyalo yettima kuloza limuvaawa. Mukwano munoonyerezeeko. Kandi agadde nnyo munnange. Ettima lye limuvaawo okusingira ddala. Mukyadimanya mpola wonoba oyagadde. But the olutalo no lutandikira waddala like people don't know the origin of this battle chichiwe. Bakole ku research ate kati byonna tubikole. Mbagambe omuntu ali fake ate n'olutalo mbalage gye lwava. Take time.
Omuntu yanigambye basajja naye gwe tetulaganga we ne tetulaganga musajja. Kiki? Nze abasajja nyinza oba nnina naye simanyi. Nyinza obanga omusajja nnina. I will speak for myself. Ate era sisuubira nti munange. Eniwaffe yayinza ewange ew'omusajja tuyinza kwagamba manange ndireeti bwe buzibu nafuna olulala bane kyojogedde kyekyo you're above 18. Yeah. Rewind the I'm not rewinding anything. I'm late. Naye nga tusiima watubidde kaarapu. Otyo fake mama dem, fake swagger dem. Ke karap kogamba mama. Byonna ntinze birungo byonna mbibawa. Kati olwama banene omuliro olwakususeeko ogenze gukulingirako London. London niyo mbadde nina okubeera naye sirwayo nkomawo bike. Nyimba ku Sunday nkomawo ku Tuesday. Because nina okwasaganya ate emirimu eno munnaye. Nemba njagala osigalayo ombereko mu kaholiday. Bafaani bange nayo banja nina okukomawo nkola ebivulu. Yeah. Wasooka n'osirika n'ofulumyawo akayimba ako ne tulowooza nti Spice kintu kino kitiddemuko. Si kutya naye olumu osirika naye omuntu gy'akoma okunyigiriza ennyindo bagamba agireetebbwa. Ate gy'okoma okula otandika n'okumanya n'ogamba nti kati mmanyi abanjagala. Kankonsentratinge ku banjagala be banja batanjagala tojja kunninnyako otambula ogende. Kubanga tongattako kuba tongattako sina kyenkwagaza abangattako mmanyi gye bali era gye mbeera ne mbayimbira ne mbasanyukira ne mbabeererawo wensobodde bangattako atamgattako. You had a reconciliation over only 2 days. Nga wali ofulumyawo one of your albums gye wakolera ku Chubana. You had a reconciliation of tujja gigamba a minute reconciliation. Kyava kuki mmwe okuddamu okutabika wa? It wasn't what you calling it. Nze EP yange nayita buli muntu yenna and she was one of them. Benayita. She was one of them. Ku Benayita ate era nali simulinako buzibu until a certain point when agamba omuntu ono embeera kwegamba aginninamu ebyaddala then you know and I distanced myself. Nakubeerawo ku EP yo n'omubeerawo ku show. Yeah. N'ojjamu n'engatto. Nenkuba show munaye kuba nali invited. Then the following day things went berserk. Kitwale bwe tutyo kati tugende. Mutabukawo muddawo. Kiki ekituufu ekyo? Tugende tulinde kale okuddawo. Tulinde okuddawo. For now it is what it is. Kuluno temugenda kuddamu mpaka. It is what it is. So you are the official amanya go yongeddeko Hajara namukwaya Spice Diana birungo. Badde birungo ebbanga lyonna mpozi omuntu nga tamanyi Luganda. Birungo Spice Diana. Yeah. Oluyimba luno lwetegeeza ddi oba olumanya ddi nti kituufu baali bagamba? Lumanya ddi? Olinayo wabadde ne balukuteeramu azifu nobanga ataluwulira. Balunteeramu ne bantaaginga bennyini ne nga okay kale nange ka byebyo munnange. Kale nenga tuuka bulungi. Kale bambi. Thank you guys. It's on Sunday and Saturday. There are 2 shows. Zino music battle zabeeranga mu basajja naye kati ne mu bakazi ziki. Tewali battle mukwano. There's no battle. I just said my heart and that is it. Nanga mkuyoka bate kololo. Ate battle n'abanafu naawe. N'abanafu. Genda mumuli battle za abanafu nabagamba sikirumamu. Wano na wa mami? Wano na wa? UK? London. Aya. We are coming guys. I can't wait to see all of you. Show your series out. Okay. Era just been akubana tubakuba mu music tickets zaguliddwa. Nabi mwebale supportinga. Thank you guys. Thank you so much. Nakava London by the way mwaka n'okutandika ate nzize. So kitegeeza bambi mwebale kutwagala mwebale kunjagala. Wanji. Suseko obunene. Wajiguzeewo nate. Kati eyo ya Meka. Eyo ya Meka mama. Bene waliwo fani wange yagindetedde. Wajikugulinzeeko? Wajikugulinzeeko? Sinnabafuna budde yandikidde cases 3. Eza. Sengo enengatto. Wanji. Bamuyita Nakalimana omukyalo oyo simanyi wendi mwebaza. Wampologoma. Okay. Baba meja baba we batyo. Bambi nalizira cases 3 nga mulimu
Abaduyi bagenda gamba bafuuse mu kateyamba bakuwa buwi kati. It's okay. Kubanga buli bamuwa. Baba bakateyamba it's okay. Njagala mbere kateyamba era n'abaana baleete bingi. Kwane Range Rover era bagimpa munaye kateyamba. Era obikomeza ebya Range Rover ebintu bise byagala Spice. Spice kuli katuni. Tuni. Wakubye I look good. Thank you, Mary. Thank you. Make it slightly exaggerate. Chimanyi ye Mary ekatali Virgin. Mary. The only beautiful baby in the clan.